Tuli ku mutu gwaffe ogwa Standard News naye da Element Man muzzukulu wa Mugema anti gwe buli wonda bamba nyingiddewo nga olunaku olwaleero ndese mawulire ga nnaku. Nkusaba tugende maaso no subscribing omukutu guno ogwa Standard News naye da Element Man. Olunaku olwaleero nkuletedde amawulire bambi ag'ennaku mu bitundu by'ematugga. Waliwo omukyala wakati wa myaka 26 bambi bamusse mu bukambwe bw'ekitalo. Omukyala ono abadde akola gwa kulunda nkoko mu bitundu by'ematugga mu division y'Egombe mu Nansana municipality ng'ono kitegeeza okubeera nti yayawukanye n'emikwano gye kusazaadde nga mukaaga ogw'ekirera ne bagera ne beebaka. Kyokka ku makya bwe bakizudde nti munnaabwe gwe wayawukanye naye bamusse. Omukyala ono ensa gye bamusseemu bannange yeewuunyisa. Kwegamba omutemu yamuyingiridde n'amukozesa nga bw'ayagala ate n'amala n'amutuga nti oyinza okuba yabadde amumanyi. Era mu nnyumba bambi mubaddemu ensiitaano ey'amaanyi eraga omutemu ono kye yakoze. Kagende maaso n'okubeera nti nkuwa abantu bagende maaso n'okubeera nti batunyonyera nga omuwala ono mulirwanaawe oba mukwano gwe nnyo nfaafe. Ntegeddeko erinnya lya Nakyangwe. Abadde mukwano gwe nnyo era bambi yagenze n'amula n'asanga mufu wajjo naye nga bamusse mu budde obw'ekiro. Naye kamukuwe agende maaso Nakyangwe ono atunyonyole emboozi eno nga atunyonyola emboozi eno biki bye yasanze mukwano gwe engeri gy'adde afaananamu. Nze Brenda. Nakyangwe Brenda. Mutegedde mutyamu. nze mbadde neebase neiba wange nampita Robert abadde agenda kufukayo omusulu manju naŋŋamba mama Pauline mukwano gwe wamuwulizaako omuwulizaako konzaani naŋŋamba tagenza ku mulimu. Nze mbadde simanyi neŋŋenda kukola ki nenge nenzuukuka nenyambuka naŋŋamba jangu olaabe nga sala oluggi olukola ki luggule ate nga yeebase wansi ku kapeti konze luggule nenyambuka nenkola ki neŋŋa nenzigulawo nenyingira nemukebera nemuŋŋamba saala nemuyitayita nga mukwano gwange nemukebera nga ndaba yeebase wansi babadde bamubese tawulo ate nemukebera paka mu bukazi nga ndaba muki ng'alinga omukwate nze nange nenfuluma neŋŋamba nenzuluka nempitaani ewaabwe eri ku kyaki neŋŋa nendaba bawasengaawo simusanze nabe nsanzeyo nenzija nabo. Era bamukozeseza ne bamutuga simanyi ki naye erabika bamutuze. Okutaano oba? Naye si y'amaanyi kuba akatimba ke yakasiba bulungi ku bule naye kakoze ki bakakutudde kakutule. Ngoma baba abadde babbe bakyo guli iye wana esimu ye badde awo ennyini awo tebalina tebakutteko bati naye gwokumemula basawa twabadde naye awo n'afulumamu yali yampa amatooke nanga ntugafuddeko ebenyeewo nemugamba nsigafumba si matooke saawa zino ndafumba muceere naŋŋamba kati gateekaawo njaga kimakole ki ngatwale era giyaze n'agatwala n'agera n'afumba n'andetera nako naŋŋamba mpa ku kamulali nemugamba wuuya wansi mu katondalo nga ndi munju n'amutwala n'agera n'alya emmere ye n'abaneyeebaka mu nyumba abadde asula muyo guli omuzigo guli kukakatema guli namba mukaga guli kakagundi akaliko akakuti akayeero bakati ani agadde wali wazzeewo buuza just kuba kabadde kagule era nga oba oyitawo nayo kiki kiri munda nagamba mukwano gwange oyotulera ogule ate ndaba yebase mukape kibuzibu kijjangu naye kuzina nyumba zonna kuliko abantu abasulaku kweziri bona bwe bali atubakomu omuwulira sawa
ndesime kwasenga ade wedo komuneteka kuchaja Nesime temunagikebera. esimiye yeri Anti ngamba polisi emala kujogikebera kubanga kusinga okukiza banga yamukubidde. Nembala kukola yasemye. eyasemera nze ndikuta tomanya mpozi nga bakugendera kuba bosi we yakubye nemuga amasala yafunye obuzibu kalekiseka tantegedde natandikirawo okuyonga Bosi we ndowooza muwulidde kakati abatuuze bo bagamba nti obute ettemu mu matugga wano oba oliawo poliisi erina kyekoze naye ate erudda ebidongo bisusse nga omuntu bwagezaako okkuba endulu tebasobola kuwulira olw'engeri nti ebbaala mu kino zisusse okukubibwa ate nga bagezezaako okwekubira enduulu eri be kikwatako naye nga mpaawo kikibakola ki kyebafunawo kale abatuuze embeera eno bwe bati bwe baginnyonnyola mazima bampindusa bamusewisi ne baŋŋamba lyange omuwala wa wali yafiiridde mu nnyumba nentuuka wano okubuuza basula bakayasibasemu tebasanze oluggi luggule ali awo wansi naye kati sinnaba kumanya tetunaakumanya bulungi kituufu kikolaki kuba tulinze poliisi amateeka mwebuli bundi naddala ku bitundu sayidi zeri ku mabanda tubadde nga tubiwulira ni sayidi zeri ku mabanda ngene waffe tewali nnyo naye kati ene waffe naye ebyo byatandise ono omuwala abadde akola mu kimulimu ki abadde akola mu saalooni ng'asiba nviiri kati anti of course abasulawo wano wasula basanze oluggi luggule kati oli mulusanga oluggi luggule omuntu ng'agudde wati wansi ekukola ate ne bayingira omukwatako wano ntonofumbulira mufuwajjo of course natandika okuyita abantu ate twandiwulidde endulu naye ekidongo kisula kireekaana kuba abantu bonna basula ku zino ennyumba okuba nti kuli n'omu yawulidde endulu baluyoogaana kidongo kireekaana mpaka eri ewaffe waggulu tosobola adde okuwulira omuntu wadde okukola ki tosobola kwerwanako kidongo kya lokovi kino kisula kireekaana kati watusobola kukola tetusobola kuwulira naye nga gemmanyimu oteeka Obumenyi bw'amateeka bungi sigamba nti nno kibaala kyosobola okugamba nti nno kibaala nti kisula kireekaana naye omuntu nga bwakutuusibwako ekintu kyonna tosobola agamba nti nno osobola okukuba enduulu kubanga omuntu asobola kukwata ffe nakukwata nga tulina nga n'ali mu tasobola kumanya alina engeri gyakukwata noba nga oli asobola okunenyeza nagaana otakuba nduulu naye nga kyamazima bw'abanga ati saawa ng'etuuse nga kyekyo kizze ayinza olemererwa okukola kino okwetaasa kitegeera kuba muntu omu aba musajja kitegeera taba mukazi munne bw'aba mukazi munne osobola omufaayo naye tosobola agamba nti nno osobola olwana omusajja tosobola lwana musajja tosobola lwana musajja bino bibaba byogamba nti nno nsobola oli asobola n'okugamba n'otakozesako simanya butekiniki bwe bakozesa nga mu firimu zino firimu zibala biri biba bya firimu essaawa eyo bweba etuuse ne buli bw'omanyi mu firimu nti nsobola omusamba nsobola omunyiga biba tebibaawo omusajja asobola okuwulira nga batugira bakasolo gurupu nga tumanyi tuwonye naye ate byonna byebimu bakolaki bajjawo bakasolo gurupu nga tumanyi nti setuli tegenda kweyongera mu kitundu ate nno we babeererawo tebyabeerangawo nannyo naye ate bali babbanga amasimu gaabwe naye kati omusajja ajja nakunyiga nga ebigendererwa byo biri bitya kubba nakujjawo kubba nakukola nakujjawo mukama bwakusaasira naakubba nakuleka abakwatiddeko naye ngaebiseera ebisinga obwanga omumanyi erinnya lyo gwange Grace Nankimi abakulembeze b'ekitundu kino okuli kansala w'ekitundu kino Sessaazi nga kwotadde n'akulira ebyokwerinda ku kyalo kino nga bo bagambye nti abatuuze ebifo nga bino basusse okubeera nti bakola ki babirinnyirira era nga kye kijjize oluvannyuma lwa poliisi okuleeta embwa kyokka mu kuleeta embwa
esibidde ku baneiba nga kiraga nti bano bagenze maaso ne balinyirirawo ate ne batuukira ddala ku mulambo guno okuzuula dda kitu wadde nti abadde mukwano gwabwe naye bagende ne bamukwatako nga bamunyenyanyenyaako kati embwa nayo ndowooza neesobera oba ewunze nga olusu lw'ejjeeri ate lujja mu baneiba be kuba badde bapangisa mu kitundu kyekimu ate nga embwa eva ku mulyango guno nedda ku mulyango omulala nedda keganzigo gibadde nga 7 naye nga gyonna embwa egikoze eki egituuseeko kino nno ngaffe kituwa ky'okuyiga nti ebifo nga bino ewali ettemu lino tugezeeko oba okwewala okusalimbirawo kankuba abakulembeze nga bannyonnyola ku mbeera eno ayinako kyamanyi atuyambe mu mbeera gye tulimu ey'okunoonyereza tuukirire omu ku ffe oba mukama waffe omuntu yenna gw'olaba gwe weesiga gw'osobola otuusizaako amawulire abamu ku ffe tusobole okuyambagana okulaba nga tusuula abateeberezebwa okubanga bakoze ekintu kye tuteebereza ekiriwo. Ekirala tujja kusomako katono tetusanga embeera ng'eno eriwo oba wakagiraba mu bwangu ddala teweetantala kutambula oba kusaalimbira wantu awo oba tokwata ku kintu kyonna oba omuntu omusanze afudde mulabe bulabe otegeeze ab'obuyinza tuliziganya kuba bwe tunaatuuka ne basanga ng'ate ebintu bye batandikirako okunoonyereza nga gwe oliwo tugenda kutwala nga prime suspect omuntu atandikirwako okunoonyerezebwako tuliziganya ati oba otaataaganyiza obujulizi okugezaako okulembeza abantu abanoonyereza okuzuula omuntu omutuufu eyakoze ekintu ki neyanziza kampite mukama wange DPC ate ye mukugu nnyo ku ebyo ayongere okubatanga Sazi Deogratias wa Nematuga tufije ekikanga olunaku lwaleero ennaku z'omwezi 26 mwezi guno gwokuna bwetusanze mutuuze munnaffe ng'attiddwa mukazi gw'omwabadde abeera omuwala myaka 25 attiddwa asangidwa nga attiddwa mu nnyumba era nga aliko enkwawulizaga nti ayinza okuba nga ayatugiddwa butugirwa kyannaku nnyo kitukubye wala naye nkubiza abatuuze baffe beewale okusinkana omulambo omuntu yenna abaafudde n'okubadde nga bamukwano gwo bw'osanga nga afudde tukwatako tomukwatako kubanga kiyinza okunya mu mbeera etali nnungi bannakubana abalirwana abaakutteko kigenda bayinza okuba nga bagenda mu makomera nga bateeberezebwa naye ate nga kitegeeza mbu bayinza okuba nga bwe baakoze ekintu kino naye olw'okuba nga tebakutteko kibayitira okuba nga bateekebwa mu kato buleeyi kyannaku nnyo nkubiza n'abavubuka ababeera n'agaviiriviiri gakozesa okuba nga oteeberezebwa omuvubuka omu wano akwatibwa kubanga alina agaviiri ako ayinza okuba nga abadde muntu mulungi alina omutima omulungi ayagala neiba naye olw'okuba nga yasembeddewo ate nekyala nga alina agaviiri kimwesoedde okuba nga agenda mukomera mu kaseera katuma ekiseera kyanaamalayo mpaka nga okuyunyiza kumaze okuba nga kukolebwa kyannaku nnyo nkubiza abantu bannaffe okubanga twegendereza tumanye amateeka twewala okuba nga tufuna obuzibu ng'obwo buyinza okuba nga bujja nga tutegedde Sazi Deogratias wa Nematuga. Wano nno DPC we Matugga manyi Matugga yafuuka kati division kati alina DPC azze wabula ng'ono asomesezzaako abatuuze DPC bamuyita Yudaya Mugoya asomesezza abatuuze ku ngeri gye balina okwewalamu okubeera nti batuuka ewali omulambo guno kuba ebintu bingi ebibeerawo oluusi embwa n'erimererwa olwa poliisi oba olw'abatuuze okusaalimirwa DPC kangende maaso n'okubeera nti mubawa
nengamba katonda kubanga we tubayita mu nkiiko tusome temwagala ensobi ze tukola ate nga mu mateeka ekyokugamba mbusimanyiwo poliisi woba ng'ogikubidde mu bwangu kiyambako okutaasa ekibi ate ekyandikoze ekyandibaddewo. So mu bulamu bwo tobeerangawo nga tolina namba ya poliisi ekola ki ekutwala oba namba ya poliisi gyeyo gy'otera okutambulira. Kati sigamba oli musuubuzi otambulira ku kkubo eryo oyita Luweero Nakaseke oba ne weeyongerayo paka Nakasongola. Makinga sure mu bitundu by'otambulira olina enamba y'essimu eya poliisi y'osobola okubira ng'obuzibu bwonna bwonna bukutuuseeko amangu ddala kubanga kikutaasa kinene. Tutegeregana namba yange ey'essimu 0707 nyawo kyetuyita okwonoona siini ey'awantu awaziddwa omusango. Bw'osanga omuntu ng'afiiridde awo naye ng'otereeza ayinza okuba yatiddwa buntu tabadde mulwadde afudde mu nfa etategerekeka, togeza yadde okukwatako kuba buli lw'okwatako oba oyonoona ki oba oyonoona bujulizi oba otetaganya siini. So njagala kubakubiriza oba bakubbye mu lusuku lwo oba bamenye edduuka lyo ne bayingira osanzeeko ekituli oba osanze bamenye eriiso we likuba awasooka wookola ki wookoma ebisigadde birekere poliisi gikubire namba y'essimu ngibawadde ejje emaneginga esiini eyo bwe tuleeta embwa ya poliisi ewunyiriza lusu lw'omuntu asembyeyo okola ki okubeerawo awo ate nga gwe tusuubira asemba okubeerayo yaba aziiza omusango ogwo. Tutegerekese kati gwe woogendawo yadde embwa zaffe nazo nkugu bwe tujja nga woba waliwo relativu abaddewo okwawo embwa eba esobola okusooka omuwunyirizaako n'etandika omulimu gwayo. Naye tubakubiriza obutakola ki obutasemberera bifo ebyo waliwo okutuyambako era mwekubirize ng'abatuuze mugambe eyo siina obukurayimu temugisemberera nga poliisi weejja eyongere okukola nga bwe tukoze tutya bwe tuti. Nammwe abatuuze musobola okwekolamu omulimu nga mmwe abasoose okulaba mukwate ebyayo oba ekigoogwa musibeko nga bwe mukoze bwe muti muyambeko ku poliisi kubanga bino byakuyambagana ffeena okulaba nti tulwanyisa obumenyi bw'amateeka mu kitundu kyaffe. Njagala kubakubiriza yenna ayinako information yonna esobola okutuyamba okumanya ekyatuuseewo ku munnaffe ono eyatugenzeeko. Tatya atutuukirire namba y'essimu ngikuwadde oba toyagala kukumanya ng'oyagala kutuwa amawulire tetuyita nga ga intelligence toyagala kuvaayo mu lwatu nti okole statement namba y'essimu ngikuwadde bwenkubira ompa amawulire ago. Then abalina information yonna ng'era still oli free okujja okutuwa ne statement jangu okole ki ogituwe tusobole okulaba nti tufuna abantu abakoze ekintu kino wekiba nti omuntu ono yatiddwa buutibwa teyafuudde nakyo deesi. Ate njagala okubiriza abantu abalobolereza mu kutta badaamu bannaye ekintu ekyo si kirungi. Si kirungi tulwanyise etemo mu bitundu byaffe era gwe woobeerako n'amawulire gonna nti waliwo apulaninga okutuusa ku munne obulabe bwonna tegeeza poliisi amangu ddala kubanga ffeena mu mateeka tewaliwo alina buyinza buuta munne. Oli waaba alina kyakunyiiziiza genda mu b'obuyinza owaabe, genda ku erosi, genda ku poliisi, genda mu kooti. Naye ate gwe tofuuka jaaji kumusalira musango nti kati oyo asaana kuttibwa. Obwo buba bumenyi bw'amateeka. Era tugenda kunoonyereza ku nsonga eno oyo yenna gwe kinaaba kikwatako agenda kuvunaanibwa mu mateeka era agenda kunoonyezebwa. Mwebale kutuwuliriza. Waliwo alina ekibuuzo kyonna? Ndowooza ekikangabwa ekyo mukirabye. Mbadde da Element Man muzzukulu wa Mugema wano nno sigenda kubeera nga nsukkawo ate tusinkane omulundi omulala mbagambe nti emboozi mbajjukizzaako nti emboozi y'omukyala eri ewedde wabula tulina emboozi endala gye tugenda okusumulula mu maaso awo ng'eno ekwatagana ku father. Abangi tumanyi nti bafather tebazaala
naye ate ono father yafuna abaana naye ate tugenda kubeera nga tubirondoola sigenda basunirako nnyo naye mbagambye kati emboozi ya father yeekola ki yejja mu maaso mubeere bulungi